Nangamba nomanyi wesonyiwe muli lipazo. Kola ebintu ebyo kasita oli producer olikola ki? Mute. Tomwesiba ajja kumenyera bwere otuke n'okwetuga. Ndi nkulaga nti abantu babi. Wayongedde siruwala bano bakutiisiza kyekigambo kyeyanga bakutiisiza. Kogwe kosirwala olwokuba bakutiisiza. Naye tetuyomba kansoke ngende nengenda kulaba ku ssimu. Omuyimbi ngandowooza byakusaaga nayingira emmotoka nagikyusa n'agenda nga omusajja okamutera ku flash kati munaye hatsi nga tutuuka kati hatsi yanumya nnyo kwolwo nentuuka neŋŋamba oba ennyimba z'abapukami tazizannya okitegeera yakuba mpaka yajja sawa yayingira seti sawa 5 kati natuuka ku 8 nga tanazanya luyimba naye gomanye DJ ng'omulabidde sawa 3 nga buli wakuba BPM y'oluyimba oba lwazaako awo n'avaawo kumba alina kyantegekera nange nkirabye muli okitegeera alinda ayipa abantu bonna nga bazze bakuŋŋaanye abayimbi bonna bali mu kizimbe abawagizi bonna bali mu kizimbe sawa ziri 8 DJ Shiro yali addako naga kati kankute nagamba mukulu teyankoona nako twali mu byaffe nga ndieno akasoda katono kantuge anti hatsi yalantuze musiriki nali ntugiddwa obivudde nako neŋŋamba oba yakayimba ayinza okuba yakawuliriza nekatakola ki nekatatula mu vibe ze kasita nnyingiddemu byabwereere n'obusoda bakyaliyo nga bakoze eki munaye nazikiza ebyuma neŋŋamba avudde ku seeti yagizikiza dakiika ng'emu ng'alinga bakyusa ne sikishiru bakole bawanyisiganya abantu bonna tulowooza DJ bali mu kukyusa naye nga bulijjo tebakyusizamu embeera oli aswapinga buswapinza olima ne lukwengera hatsi yakuba ekisumuluzo buli omu ne yeese anti buli omu we yali atudde yasooka n'avaawo nga onaga gaya asuddewo emmotoka musirika n'agizikiza yagikanga emirundi 3 nemmera olutiko nemba nga sikyawulira kyali wange eyasinga okunsesa yabuuka yasituka tukikoze hatsi n'aluta nga balinga abakiteeseza n'aluta mosikane eno nkadde nnyo yakikuba emirundi era 3 ekyo kigambo mosikane eno nga nkadde nnyo naayaka nakizzayo ng'omanya effujjo ly'abadijje nali nfiiridde musiriki omimbi tamanyi omimbi simunyumyanga nakoma kunyumya naye olunaku lwe twakola oluyimba awo bonna omimbi simulabanga tugende mu maaso munaye hatsi ng'akuba oluyimba nga luggwako ekintu kye yali atatera kukola nga oluyimba olupya alukubako verse ne chorus n'aluzaayoko ne muwulira chorus bulungi n'akolaki yalukuba ne luggwako n'aluzaayo ogwokusatu kati no yalukuba emirundi 2 nga teri azina teri yenyeenya n'abo ebyokunywa babiwummuza bawuliriza luyimba ogwokusatu balinga abalabye omuyimbi enulu nevuga nzenna nentya nembeerawo nga mpulya njagana fulu masiriki nga mpulya sikyayagana beerawo abantu bandabe mungatto egyo yazise anti nkugamba ye engato teyali yange yali ya Superman oba yali ya Superman oba wali ogaye yali ali awo ku studio neŋŋamba kanyambale mu ngato yo tugenda ne kajampa tekaali kange kenalimu abanda bakolo baba bakyakajjukira kati hatsi amala okuba oluyimba audience emala okundaga nti yo hit kuba baaluzina paka ne luggwako hatsi nange najja naŋŋamba nkuggyeko engalo sange ebweru kati neŋŋamba bagenda kunsabayo ka ssente nga siina nzize na transport w'abakyali nzijjidde ku transport w'abakyali munaye nga hatsi ampita kati nagenda ŋŋamba wansaba ssente sirina ngenda kulabisa ate nga byonna bikoze weyatuuka naŋŋamba olina enamba ya liripazo in fact yaŋŋamba mpa ku namba ya liripazo nemugamba naye enamba sikolaki sigiina naŋŋamba leero pazo ayimbye
era luno oluyimba mbadde nsaba baluddemu ne Rodake wekiba kisoboka enchandete Rodake ku studio kati nze ate nali fani wa Rodake by then kuba yala akuba nakyamukirawo ne nga muleete nganze sifudde oba muyimbi binamukola ki naye kati bwenavaawo ate ne ngamba neomanyi anja kuba nkoze bubi okuteeka kolabo mu mulimba lw'omuyimbi nga takoze ki nga tategedde ne ngamba hati tunoonyawo enamba ya puzzle kati waliwo ne Brian promoter oba omujjukira yabeeranga ne Fik kati nali njaganya okukolera Famike ebiseera ebyo naye nga Brian bateekawo embeera omuyimbi brand balina engeri gye babrandingamu Fik Famike ebiseera brand nga upcoming naye nga okumutuukako kati ne ngamba Brian olina enamba ya Lilipazo nagamba enjirina najimpa nenjiwaka hati namukubya namugamba Lilipazo anti ono DJ hati ogamba otya munaika nakayimba mbadde nsaba mukakole kolabo kati nga nakayimba Pazo takamanyi namubuuza kayimba ki namugamba kano ke emmotoka nagamba emmotoka ogamba kati katayinza kikiriza nti olimba lwawedde lulina mu bbaala nagamba nduzanyemu wano naye lwakabi blood olina oluyimba ko Pazo nagamba oluyimba nga sirutegeera nga bava ku simu ng'agamba kale kankuddira enkya kanjogeremu ne Mosikani ampulizemu oluyimba ndabe kyetugenda okola nga ava ku simu munaye bw'ava ku simu nga nkubira essimu nga ngamba kuba twakubira ku simu yange kati ng'addamu nga nkubira nagamba Mosikani oluyimba walumaze ko nze ye nagamba ene pozi oli wentinda kati ate olwobwongo bwe buzuukuka lwajjukira nti ayogera nange naga pozi oli wentinda andaba oba enkyansalako yentinda nga ye byalimu ebyo tamanyi nakumanya nti yakoze hit munaye nga nze nzire waka naye ate kati yali ansazizaamu ka pressure engeri gyayogeramu ku simu nga alaga nti si byakabi nnyo si byamaanyi nenzirayo naye nga hati yalemerako yangamba oluyimba ki lwakabi toluvaako kati era enkera teyajja ku studio yamala weeks 2 era nga tazze naye nze mwezi weeks 2 nasigala ntambuza oluyimba kati nali ngende Mubende nagenda nalwo nenduwa aba radio station era radio station yasooka okuzanya oluyimba olwo Mubende FM yasooka okuzanya mu byafaayo by'emmotoka DJ Hats yasooka oddukuba Mubende FM yasooka odduzanya munaye nga mpa gayi balamita Lubwama in fact si bali bamita kuba mu Lubwama gyali bamita Lubwama manager Lubwama ngandumwa ngamba mwana kana kayimba kuba nali nkolera mu studio ewe ngende Mubende nemugana ne kana kayimba nakakoledde Kampala ka mimba mita Puzzle nenga tebana amumanya ngamba ne ayimba bulungi leta ngene nduzanyemu enkya tuliye feedback ku radio na luzanya ekirekyo kyennyini batandikira odusaba ku radio kwega byonna binengere gye byekolamu speed nanga mana kayimba kalungi ne mugundi request list bakasaba nga tugende maaso kati bwe nadde waka nga ate eri baluzanye ku radio nafuuka kizibu andi nze nazunga buli wamu buli womanyi ka library buli womanyi simanyi bano tutambuza music simanyi tuli bakazindaalo nze nazunga nagende Masaka Masaka saatuuka nali kulolukola oluguudo ne tuyingireyo omwalo mundeyo onanga nina kyaliwa nga ntambuza nga yambulira ebyo ebyalo nangamba ebyo ebyalo kasito bikwata mu ndongo ya Uganda oba okoze eki nengende Kawongo ku mwalo ona ntambuza ki nze olaba nagamba nga nze bwe nabeeranga n'emitwalo 5 mu nsawo olwo mba ngenatambuza buli luyimba lwenkoze kuba egyo 5 manya nti already kuliko 5 z'ekyemisana omuntu gwengenda okutwalira oluyimba effite weeriri era njamuleka mu mwana soko funeko okola ki nabikola nga nze nga nkwata sente zange nengenda ku radio nenkyala presenter ne mulekera amazzi oba amata naye nga muyimbi tazimpadde nga nze promotinga kiri erinnya Mosikani kati munnaye nga nsoka nzunza oluyimba kati omuyimbi naye lwaleera terunamutukako emakindya kuba nali nzungira nnyo eyo mu byalo nga sinaba kuyingira site nga nze wera we ngamba ndi kati ngenda ku lw'ejjinja
ninya taxi ne mati kati sose mvamo mukono nensoka aba mukono nembalaba nengenda okitegete nga bwente bwenkola lugazi awonna kati omuyimbi nzira mungamba kamukubire ndaba yakoma kuki kuba abaye batandika okungamba nti lemera ku mimbi alukwata ki video olimba lulungi naye luyinza okufiirawo nga terulina ki kati nenonya puzzle mukubira ne mugamba neriri puzzle jangu okole ki owulirizemu akayimbako kuba yali talina WhatsApp okitega nga ne mugamba ne jangu ku studio okole ki owulirizemu kwata muno mukatozi nangamba obuzibu olimba walutadda naawe okitegedde ne ngamba ne mugamba ne ojja kunsonyiwa kuba DJ atisobola mu maluki luyimba kuba nali mwetaaga kati nga tesinza kufiira ogwo omukisa nga yalunsabye era yeka gwe n'akakola ki oluwa kale bwe namugamba aleme kubeera nga akyamusenyo kubamba mugamba nti anene ku radio baaliuzannye yali badde atayongera kukola ki kwejja kumulamwa ngangamba naye siina transport andeeta entinda kuba yali asuleyo ku bunzaali nanga nentinda wala siina ki transport ne mugamba nekyemanyi boda esobola okuleetera akasanvu zo nzirina mu nsawo wano bweba esobola okutuusiza wano akasanvu kolaki nzirina okuddayo twali tujja kudda nze jasi nali akasanvu akamuleeta kuba yalangamba talina zimuleeta ate nze nali sisuleyo ntinda okitegedde twali tujja kudda mu buli mbeera naye ne mugamba akasanvu akakuleeta akakola ki nkayina ebisigadde tujja kutetenkanyiza tuli basajja nangamba mwana kandaba ba New York ananvuga nabeerawo zali ziwera saawa nga 9 kuba namukubira ku makya saawa zalinga 3 zali ziwera nga 8-9 awo nankubira nangamba mwana kanzije ntinda gyoli nze nga lyessanyu lyange ne bwene nali mbadde siriiyo nali mugambe gyendi ne mugamba jangu najja kati ye yajja tamanyi vibe eriwo naye ng'olimba lwakutte dda ku kyalo wandi nze nkugambye ku kyalo awo wonna nali nalumanyisa dda nti oledde olima nze yalukoze ng'era obwana twevimbisa ddaffe ekyemisana kyatandika okutuukira mu budde nga n'abahoteri bampola mutwalire producer banaye enjala emuluma okategeera kati ajja agenda olaba nga abaana bonna bamayina engeri gye bamwagaddemu ate siwe gwali mu kusooka ng'azaawo ndoza nafunamu feeling nangamba kirabika waliwo ekyakabi wano nanga masikani soko nzanyire kayimba ako kati in fact chenze jukira nengamba omwana letirayo kuliri puzzle Coca-Cola muyimbi omubudabuda nentekako ebyuma nakuba ekisumuluzo nga tamanyi nti lwe luyimba lwe nanga soko nzanyire ki olimba lwange mwana ngenda ndi mu bwangu kuba nakuba ekisumuluzo nenkisirisa infact nasoka nakuba traka ngeringa dab kube nga tewali bigambo byonna nanga mwana nkubira akayimba kange nkoleki ne mugamba keeka akayimbako nendukuba nga mulimu ekigambo mosika neno ngankadde nye naayaka omukulu yaggweddalo naye namulabako ng'asanyuse yatya nnyo nagamba nabiyimbye ddi ebyo ngankaza ate nabiyimbye ddi ebyo ne mugamba olimba nalwalenjinze buli kimu era sisuubira nti ogenda kubaako nakyokyusa kuba oledde olimba nalutambuza ne mugamba kituufu nabadde ndutambuza ku ground era ogenda luteeka awamu nga gyeruli nagamba luzanye olina radio ku mutwe eyo nali nina enviri ng'ezoyo dogo empata awaye Director David ate matupane ebifaananyi byo abantu bebasangiddeko nga nvuga tibangamba awatuletedde profete kati munnayo nga nali dogo era twali bato ne puzzle teyali mukulu nnyo betwayimbira emmotoka kati munnayo ngangamba luzanye nganduzanya naluzanya chorus yokana ye kenyini naja nalupozi nga nangamba muganda nge webale onkoledde akayimba kalungi nnyo kyeyali atasuubira nangamba ne
nina management eyo Makindye yenkola nayo atusoka tubatwalire wali New York bali balina ekibiina kye baali bakoze bali baki ate awo ne New York baali just bakyali nga teb'ekibiina tebali mu kibiina kyekimu kati nangamba Zion K yali amu managinga producer Zion K nangamba tugendeke wa Zion K eyo aluwuliremu bw'anaaba alusiimye tuluteke katale ne tutuuke mu Makindye in fact gwe gwali gusoose okujja Makindye officially nagamba nti kalero kangendeke Makindye mbavimbe nze olwedde nga mmanyi nti oluyimba lwenna lwakabi kati munaye tutuuke Makindye awo kunaffe Empire Zion K weyali akolera nga batekako kizindaalo nga bayiwako oluyimba abaye bavuluga oluyimba abaye bapazo byali nabo oluyimba lutagala style ndala nnyo pazo tosobola biyimba ebyo okategera olwokuba yali ayina eri emundu evuge nga balaba balina muntu aliamu eyo direction eyaraga kuba nga bafana okitegeera amegane amwewulira kati ye Zion K teyakomentinga kuba bonna abasinga bawa comment ndowooza balinga babiri bokka bataakomentinga ne bagamba olimba si lubi ugendera awo mpozi nga mugenda duddamu obuzzi kati nze kyanyiga nnyo kuba nali ndabye reaction nawulira nga nnyinyogoze byonna bye mbadde nza ovimba ne biggweramu awo kati ye Zion K naŋŋamba olimba lulungi naye mosika neoba osobola genda olukwatemu oyongera oterezaamuko nagenda ku studio kati nembuuza ku abo bennyini abaali bakomentinga tibamolooza nina ddukubiramu idea ki ne bankubira ebigoma by'Abajamaika ebiwerako nembagamba naye ono omusajja yayimbya Afrobeat ekivuga okiwulira kiyimba ne bwaba tagambye nti kuba kivuga kiyimbe ye kennyimba ye eyimbisa ekivuga nga temugwa kati naye nagenda nnyinyogoze bambi mullo kyankutula kuba majority teyalwagala omuyimbi kati ye omuyimbi nga talina comment kuba yale bali bakolagana nabo nagamba olimba si lubi ne soko genda okwatemuuko nga naye akyukiddewo awo nengenda mu studio nenkubayo track endala 2 mu motoka jukala eri twalutadde eri benaluwa bagamba lulungi naddamu nenkuba track endala 2 ekiro ekyo nenziramu ne masteringa neyo track gye nabawa enkeera kubira Zion K nzija Makindye naye munyambe bonna bakole ki babeerewo abaana baye babaawo wano babaawo nga bakola ki ati saayagala kumanya kale gwe basanga bakola ki byebyo gwe kyomanya bali bakola ne mukulu nga babeera bonna nga kale nga bakyali kale nga basinga kola ki ku studio awo gwe wasanga bonna abasinga bali bayimbi bapromota bityo Tubena kyashi bakola nga kale nga nalina akabalaba toba kufumba kummere asali ayo kati munnaye nganzija flash yange mpya najigula na wali GB 2 yali 2 GB ku Majestic awo ngandeta Zion K nga mazanya mu amakayimba nasokera mu style ya raga nenzanya kati kwolo pazo ya janaleti yatuko already balimba zanyi ndeki kati omuna asima ko track muna nga oli ayiningiri jachogamu ngagamba oba kiri kyakubete kikuba mu bbala kuba bangamba ate no track mbutufu nunje ejja kuba mu bbala Zion K nagamba amaibe bijjeko kuba olulala nenkuba track endala nangamba nempulya nemukubira luli original na masterinze nsaze buli kimundu kakanyiza ate lukyatagala nnyo ndujjemu zirolo ezimu Zion K nangamba dama okubeera walese eggulo nendukuba nagamba bano balalu amapazo nteera oluyimba olwo kati officially lwe nabaleetedde eggulo lwe bagobye Zion K nagamba officially lute
anti Zion ke producer nali mwesiga nangamba olaba amasikani lulo limba lwe walese eggulo teruleka muntu wansi naye wano kati ate wataddemu amagezigezi oba wayongedde siruwala bano bakutiisiza kyekigambo kyeyanga bakutiisiza kogwe kosirwala olwokuba bakutiisiza tugere nekiri nga bakola posta ng'omuyaya ato bannaye nali ndi awo posta ku WhatsApp alutadde tomanyi ssanyu linaliko ngenda okebera sound nga y'origino nali nawaka kansange eyo nga ntudde ndiginabyo obimanyi nkayomba ka 6,000 bwe kiri ntudde omuyeye nga yepazo kenyina nsindikira posta era nkugambye bali mu gundi awo bonna nga bakolera wamu kati nga bansindikira posta ne kalinki ka YouTube ne YouTube nga wali omunakenya akabateereddeyo neŋŋamba kati wano official nfunye omulimu ogw'okukola nkumanyi n'ensooka nzunga kati puzzle nali sinabadduta yaŋŋamba sooka olusindikire Suna Ben original version nanga sooka osindikira Suna Ben ampe comment yesembayo kuba yali kyaliwo ennyo nga ndusindikira Suna Ben kati nga Suna Ben ankubira ngamba gamba puzzle ankubiremu drop era Suna Ben ekigambo kye yasembayo kuŋŋamba ekyasinga okunsanyusa paka leero yaŋŋamba finally mutabani wange omuwadde okitegedde yaŋŋamba Mosikani finally mwana mutabani wange omuwadde oluki biba bigambo ebitutambulira ku mitima obutavaako ebigikuza oba ebigimogolamogora bigambo ki byokozesa ng'oli ne banna abatandika b'okola nabo nabo abatandika edda ebiseera ebisinga bw'oyogera weerabira naye ate nno bw'okigambye teerabira wegendereze n'olulimi kubanga fenno eddiini gye njikiririzaamu eyogera lunyenti lusobola okuba olw'ettabbu ennyo n'okukira ekitala ekikyasinza okuba ekyogi mu nsi muno olulimi lusala lugattulula lutemaatema lusaanyawo singa olukolero olukozesa obubi naye ate luzimba lubudaabuda era luwonya singa olukozesa obulungi Suna Ben yabyerabira ebyo byonna nno bw'omubuuza ekigambo kye yagamba anti era bagamba byerabiro yakola ki yayogera naye bwe babigambye toyinza kwerabira muntu kye yagamba nga naddala nga kyamakulu oba kibi nnyo Suna Ben yaŋŋamba ekyo kigambo naye nga nali muwulira bulizi ku radio buddu nga simusisinkanako naye nga mpulira amaanyi ge nti musajja wakabinya Masaka kati bwe yaŋŋamba ekyo neŋŋamba era nze gwolaba ebigambo ebyo byanzizaamu nnyo amaanyi nti nze natandika okukyala ku maradio nali ntambuza ennyimba 3 olwo lw'emmotoka n'olwa melody lwe nali nkoze balita ring around naye lw'omuyimbi yaluvaako teyaluwa nnyo maanyi naye lwali lulungi nnyo nga obulira emmotoka eyo n'olulala lwa Dance of Virginity me don't know why umalema virginity watch your line and keep control okategedde kati nze SPK yalukola kati ze nnyimba zinali ntambuza 3 naye nga omanyi n'aleeta luno nga lwamaanyiko kati neŋŋamba koze ntya nensooka nkola mikwano ku bapresenta ab'enjawulo bacegeya nga njagala bambi balunzannyire olimba mu myezi 2 lwali lumaze okukwata buli wamu ng'oluwulira oba otuddeawo neyibawo nga lwazannya akayumba ne kanswaza nga mpulira sikyakajjaamu bali bakubanjayo walufunira nze ebiseera ebisinga naddala renti sitera kukkiriza landlord kummanja nnyo kati omukaga gwe yali agufuna kati landlord ye yali tamanyi nti nze yakubya olwo oluyimba kati lumu najja nga muwala we ali mu dduyimba awo ng'agamba dadi genda ogula emmotoka biki nempulira neŋŋamba oba mugambe nti nze yalukoze naye nga najjako agyongeze kirakola neŋŋamba naye kati bano omugezi ofuna akasente nosooka oyongeza noyingirayo wakiri ennyumba y'omunaana oba 10 sooka ovaawo
kyenakola ekyamaanyi nasenguka busengusi nenzija emakindya kunsulo nengamba kati omanyi biri byonna kansoka embitte ngende emakindya naye kati era nga nkyakolera ntinda kale nekinkalubirizamuuko ng'okuva emakindya buli lunaku okola ki nengamba banzire ntinda naye neŋŋuma kati olimba lumala okukwata omimbi kuba baali bampita manager we buli promoter yakubanga esimu nga yagala lipazo nga balooza nze amu managinga ngira bankubira manager twagala omuyimbi biki in fact ne sente pazo ziyasooka okuyimbirako ennyingi nze yamufunira omulimu gwali gweye Kalamojja saidi ze Kalamojja gaye yamuwa $4 million kati bambye pazo ye yali mugezi ku mane nze just nali munye eddiini nga ndi musajja mukakkamu ebyange mbikwata mpola naye nga ye sente azikola ki azitegeera era nga ye muntu akwata sente juka yala twali mulembe nga promotingira ku radio na TV biki ebyo nga ne waba akutte million asobola okugamba mwana ndi juka kati bukedde ate simaye NBS simaye biki batubanja betwagakola kosigala nga tusoke tu promoting ekintu mwana mama sente tusoke tukole ki tukolera wamu agamba tusoke tu promoting endongo sente zigenda kola ki kati nganze nkiraba zijja kujja kuva yodde endongo esimbudde temitwe ejikola wejiri okitegedde era ngojjeko aizonti pazo ya muyimbi gwensinzo sula naye mu studio amukola kubanze nyinza okugamba nti twamalanko ne wiiki nga nze sizze ewaka era muyimbi mukola nga ye yavuddewo ko nagenda n'anaaba n'akola kinze n'akoma nansanga ku studio muzizaako nnyimba kyawo nga tunagenda wali nga twali twakakuba emmotoka ne tukola in fact ne tukola ebirevu kati ebirevu era yalukola lwe yajja okukima eki emmotoka ne tukola olimba lw'ebirevu n'aluteerawo lwo ng'emmotoka yakagita video n'ata ne audio y'ebirevu ebirevu ne lubanga olutambula bati Gravity n'alusaba ki kolabo kati ye Gravity yalaze kola olimba lw'emmotoka kolabo eno mu kujja ye program gye nali nina tugenda kujja kola olimba lw'emmotoka ki kolabo Gravity bwe yatuuka eyo loza ne baogereziganya ne bakyusa mu program ne bakola mbirevu kuba lwali terunaba kutambula nnyo kati munnaye nkozi awo ebirevu kati ne tukola olimba makeup ne Mickey Wine kati aku makeup kuba yala already brand yali erinnya nnyo kati aku makeup already nga paza akoze akyusiza wabeera afunye house ye bulungi atereza nengamba naye nange kati omukulu kanve mu kayumba kanako emitwalo 10 ke nali nfunye wakiri kansuleyo mu nyumba n'ebijja mitwalo 2 nange nfune engeri gye nkyusa mu kiraasi nengamba naye sijja musaba ki sente enkalu kamusabeyo ekivulu ne bwe nkijjamu miliyoni emu nze ejja kunkolera omukulu nga mugamba nagamba mwana kyakabi ekirowoozo ky'okoze eki nange mbadde njagala okuwa ki sho kati ogitegeseewa negomayo omuyimbi gwozi osaba sho nagamba nange mbadde njagala gikuwa amaanyi gaba akuwadde kinakola nemugamba kannoonye ekifo nenfuna ekifo eseeta gye nasooka omutegeka nangamba weseeta kumpi tujja kujja awo ne bwotampawadde amafuta ngenda kola ki kujjaawo kumpi byonna byange nemugamba naye ngenda kusuubizayo akasente nange akagenda okumpa amaanyi agakola shebeere successful netugenda netuteesa bulungi nga alina okunkubira ne drive jukira muyimbi wange naye era nsazeewo nteekemuuko akatono mu ye netuteesa nga alina okunkubira drive saa 9:10 amala awummulemu alinde sho munnaye olunaku lutuuka olwa drive twali tulina manager Bulesa andi nkugamba sawa zaali ziwera 9 ku sawa ya drive nenkubira omuyimbi naŋŋamba mwana emmotoka nagitudde ku washing bay naye omusajja tanawakola ki gimaliriza ate aŋŋamba alina kalina osooka okkanika neŋŋamba kiryoke naye bambi ayanguyeeko kuba ku saa 10 wakiri ekinene nnyo saa 11 nkola ki nkwetaaga eseeta
kati nangamba tewali buzibu nzija nga ye kenyini yakola ki yagamba nanga drive ngena jikuba saa 10 najjako essimu yaggwako nekitegerekeka kuba tabadde waka abadde ku Washing Bay ku ssaawa 11 manager yankubira Bulesa yali atukwasaganya teyali manager nti twali twasayininga ne just kyali waffe kigende mu maaso nga nkubira nga ngamba omuyimbi alina waali naye musindise mugamba ajje kuki ku show ajje ku drive nga ye manager ngamba amugambye ajje ku drive n'enguma anti nkugamba oba nninzawo ssaawa 2 obudde ne buziba nga takoze ekyo nga buli nzija ndi mujjamu takola ki jamu wesseeta ng'omumanyi ow'ekireka obudde bwamukwata naye ne ngamba kasita akola ki kasita ali mu kujja abantu ne ngamba omuyimbi aliko ne bw'aba takubye drive abantu bagamba ayinza obutalimba omutoyinza ategeka muyimbi aliko n'atakola ki ekifoodede kyali kikola kuba lutalo yali yakavaawo awe nga kikulaga nti kiri bize kikola bulungi munnaye ssaawa zaali ziwera emu kitundu yali avuga rawumu ne kajja mu kifo essanyu kati wulira anti nkujjira omuyimbi ng'ajja ssaawa etya emu kitundu akedde kumbe yali azze kuyimbirawo era bwe yatuuka n'angamba abantu tebana bakuyinga ne mugane nawe shoze omubyala abantu balina sooka kulaba gataliiko nfuufu baleke bajje okitegedde ebino ebyala abantu bajja ki nawe obimanyi nangamba kale kansoke mbeerewo mu mmotoka ne ziwera 2 nambuuza muyingiddemu abantu ne mugamba tufunye abantu 4 mwebali agamba naakola konze ye mune nali nakeetololamu gumu 2 ngenda wuli ekimuluzo masikane no nkadde nnyo ng'ate n'eddoboozi ly'omuyimbi ku microphone ssaawa 2 mulimu abantu 40 kati bwe yayimba n'amala najja n'aŋŋamba anti mwana manager twali twabuukinga tuwa ye Masaka kati nga nina obaayo mu budde nze mutwe mukulu ne mugamba ate wano ani mutwe mukulu nga tebiggata n'agamba naye tetuyomba kansoke ŋŋende naye ngenda kulaba ku ssimu omuyimbi nga ndowooza byakusaaga nayingira emmotoka n'agikyusa n'agenda ng'ayimbidde abantu ana ssaawa 2 ez'olweggulo kati ne ŋŋamba abantu ngenda bakola ntya zaali ziwera ssaawa 3 ng'abantu bajja ate abantu ng'amawulire gabatuuseko dda omuyimbi yakoze eki yaize n'atuwamu ne sampo n'agenda akyuse nga bagamba agenze abaatwala amawulire nga bagamba omuyimbi yayimbye dda yakoze eki kati ng'oli ajja agamba sikikkiriza kakasa kangende kale nzinemu karaoke era ku mulyango omuntu oba omuggyako ssente z'omuyimbi n'agamba mpozi ngo nsasuza karaoke wa Lwasa anti sho tukuba after party Lwasa ate nalwo luno naku tetusasula karaoke aba wa bwereere nensoka ngatagatamu siinaamu ssente nembuuza ali ku mulyango inamu mmeka nga ntya n'okimubuuza kuba ndaba ki kiswaza naŋŋamba bosi ezikuze ewaka nzirina kyemeka ekyebiri bw'oba oyagala kudda waka nze kankutwale otaddemu mmeka mu show anti nawe obimanye show drive emizindaalo olese giri kirasi kuba omuyimbi gw'olese yaliko obukadde nga 2 okitege togenda kulabisa bugenze obukadde 2 n'ali ku mulyango nga y'omu ku bampoze yakozeyo ekyemeka yampolayo ekyataano naŋŋamba era eyaŋŋamba bosi nina ezikutuuse waka nga ye yakitabye dda ekigenda mu maaso nanga ebisigadde tunaabiraba enkya naye sokodde ki bano abantu togenda bajjako ssente zaabwe ng'omuyimbi amaze oyimba neŋŋamba
Nengamba ne omanyi shote tugisazaamu tusoke tunonyeyo ku bayimbi abasobola okujja ne batugatirawo obudde bukyali ngamba kalegezaako kati nga seeta mundeyo biki wali abayimbi bempulya nga balanzeyo Victor Kamenyo balanzeyo DJ Michael Coco Finga nawe mbalabye ku ziposta nga nsoka mbayisamu eggaali nga Kamenya ngamba nzijjawo nenjaga $3 million. Awo kati obwongo bwe budde engulu ndina gwaganye ki dda sina wengenda kujja obusatu abantu ne baba basasudde ku mulyango nga omimbi gwe natimbi yayimbe tebayinza weze ezo ssente obwongo ne budde engulu nenga wano ngenda kukocha kyonna kyenzizaako kabaka 10 nanyini kifanjo amanjaayo sisobola musiibula kyenakola ngamba ali ku mulyango anti gwasigaddewo nze ndi eyo ndi mukakava gwefuna piki etujje wano kiganye gaga yafuna piki nga tugenda nga ndowooza enkeera omumimbi wange ajja kunkubira essimu kuba yategedde ekyabaddewo ambuuze byagenze bitya yamala ennaku 2 nga tankubira liripaza nankubira wayitawo nnaku nga 3 nemukubira nangamba mwana anti tukyali Masaka tetukola ki tetuvangayo tukyali mutuwa naye ngenda kudda ku weekend twogere ekyoguma kuba already yamanyi ne losi gyoyiseemu mukulu yajja ku weekend ku Friday atuukiriza najja nze yajja yewe ye akomawo e Kampala naye teyajja ku studio nengenda yewe angandoza tuyinza okwogera ebyamakulu biri wakiri ne wanjo kyayakakadde kama ate omuntu abadde mutuwa kale nze nemba losi njikoze naye nga ninawo akakadde njaguma yangamba mmanyi kati soko nonyeyo ki shao ey'amangu tugatte kiri abagaga batuweeyo ku ssente nengamba kiri fine radio eyo Mubende yali etegeka kati nkunyumiza bwe twatandika okukyankalana eyo Mubende yali etegeka nga teyagala kusasula paze kuba be baasooka okuba oluyimba lwe kuki nga bagamba ajja atuyimbireyo kuba tumukubidde emyezi 3 nga tatukubira simu takola ki ne ajja atuyimbire ne mugamba nedda osasula nze kati bwoba onjagaliza mpayo kuki ku ssente kuba oli manager wa radio yali kyali wange ne mugamba mwana ekyamazima omuyimbi siina wengenda mu matiza nti ave e Kampala nga teyateesa nammwe okukuba oluyimba ki oluyimba lwe nze yateesa ki nammwe kati jasi bwoba onjagalizayo akatono omuyimbi wange mumuweeyo newe ba miliyoni emu kitundu kuba radio ezikola ki eziina nga bagaba kale tubaye tumanyi oba ogenda tusaba na nnyingi nyo naye akakadde akamu kitundu kyangu geno confirming nga batalina program kola olunaku tukole ki kati mba nakamugamba mukyalo ne bankubira essimu nga bagamba mama waliwo kalona akaali kamutuddemu nga bamuli bubi kati nga ngamba omukulu mama nga Justin neetaga looni ya miga 2 era nze mama wange sisuubira nti oba yenyumiriza mu puzzle talina nakyamwagaza ne mu njoga yabogezi nkole ebintu byammwe sibiriimu okategera namugamba mpayo $20 mama akola ki alekamu n'ekitundu kali akaliwa kebaleeta kuba deposit nze gwe bazikwasa aba radio ne bagamba genda noono mukole risiiti katumuweerezeko $7,000 balanse tujja zikuwa nga musimbula olunaku lwa show nga nkwata 7 zijja n'omukulu naye nga njagalako $2 nga ne biri ebizibu byange ate mbivuddeko kansoke maama kino kati omukulu awo yandagira nti nyinza obutamufunamu paka yakwata $10,000 nga maze omwemi 7 kwata $10,000 nagamba mwana soko kwata zino mwana teyangamba nakugamba nti zamukadde yangamba zino kale kwatako zino zikubeemu zigenda kumbaamu ddi nga nkugambye nti n'ekizibu kya $20 ate ompe 10 limbeemu nensoka nemoteekawo embeera 10 nendikwata nensindikirako emama $9,000 nensigaza $1,000 kati owa radio we yagenda nemuza ebbali nemugamba nemumanyi muganda wange ekyamazima
wano wendi kati namutwala mu bulamu bwange bwoba nsobola ntaasa okona akasente konna kuba ekyamazima saagala kujjukiza bya show byawedde naye kati siinaamu nangamba nti kati omanyi gundi yayogera amanya g'abapresenta agawerako nagagundi anti juzi nali namusuubiza ekyasatu ekyana biki ng'alaga nti bali bapresenta abasasula nnyo endongo okitegedde neŋŋamba okay kale kaninde tunoonyeyo kuki oba bali banaatuwa deposit oba njira nfunayo she endala biki tujja kufuna ku sente naye nga muganda ng'ofuna sente deposit guba mutwalo gwa board ogwakuleese neŋŋamba n'omuyimbi gwenkolera ku bwereere sinze tuyina demos ezisuka mu 7 mu studio nga zonna za bwereere ani nze nkugamba ye muyimbi gwensinza okolera demo enyingi ng'ogyeko ndoza Alien Skin Lili Puzzle ye muyimbi gwe nasinga okolera demo eki enyingi nalina demo zezisuka ne mu 5 eyo 7 nga nyingi tasasula amasanyalaze just muyimbi jangu ate mmere transport nedda oli nkugambye nga lwe mutambudde ate transport gwakuwa tegusuka mutwalo neŋŋamba okay kati nalina girlfriend wange naŋŋamba neomanyi wesonyiwe mu Lili Puzzle kola ebintu ebyo kasita oli producer olikola ki mute tomwesibaako ajja kumenyera bwere otuke n'okwetuga nempuliriza ebigambo byoyo omwana neŋŋamba neomanyi soka nesonyiwe lunabe kati mba mmwesonyiwe bati nankubirayo kenyini simu nanga ne mwana masika nolaba kati biri byonna bikoze eki olonga twesazeko sikyamwanyo time nanga ne masika nomanyi mwana biri byonna kale bikole eki bigwe kati fulero funayo shendala ngeri serious ngenda kukola ki njagala nkweyo ku sente nemuga kale tewali buzibu nenkola sho nenfuna ekirowoozo nensoka mtuulawo nemplaninga kati nalina mukwano wange ng'akola mu Afrisero yali takolayo just ng'alinayo bakyali mu Afrisero kati nemusomeramu ku show yange gye nali njagala okuddamu otegeka propose gundi idea yonna naŋŋamba naye olaba idea eyo bwenjiwa aba Airtel okimanyi basobola okutekamu ssente munaku 2 nandeetera proposal nga mpandike bulungi naŋŋamba kati kansoke ntwale proposal mu Afrisero we bagikkiriza confirminga show ne puzzle kati nagenda mu Afrisero ne baconfirminga ne bagamba omuto ayagala sente mmeka oli yali abasaba milioni 3 kale nga show tugenda gikyusaamu formula nga abasaba milioni 3 bone bagamba tujja muwaayo milioni nga 15 tumuwereko bumotoka guni line azitunde biki ebyo ngolaba okola ki oyita bwe yajja n'abinsomera mu nze ndi yala nali sikwatanga ku sente nnyingi n'abinsomera nga ndaba biyita kati nze ate nengenda nensomeramu omuyimbi diri yonna nga bweri okitegeera kati anti nkulaga nti abantu babi kati mumala ogimusomera yonna ate onaŋŋamba tewali gamba Lili Puzzle ebyo wali mulese nga muki nga muyimbi tewali mugase muki mu business ng'abiŋŋamba ng'asagana ngamba munaye nze guys saamwesiga yagamba yakyogera naye nga nze ndikyaliwoono nga sikiinamu obuzibu ngamba mwana tewali mugambe naye oba omugambye ize bw'aba takiinamu buzibu nga nakuwa obudde kuba bali bantu beetaaga tayimu tebeetaaga muntu agenda babulankanya tayimu kati nga antwala mu office y'omukulu omu nga tutula n'omukulu nga nsayininga naye twali mu November kati na sayininga gundi twali mu December na sayininga February okitegedde kati na sayininga naye nga show si ya February show yange eyo yali terina kuba February naye sayini yaabwe baŋŋamba nti olinasoka kutegekayo show 4 nga tetuliiko tulabe how serious you can be mu nsonga z'ebivulu kuba tugenda kuba sente nyingi n'obudde ki bungi kati bo bampa tasika naye ne baŋŋamba singa okola show 2 out of Kampala nga ziri successful tugenda kuwa ki obuyambi bwonna bwe weetaaga kati nga nzija nsomeramu omukulu nga ŋŋamba kiryoke gwe ekyalo kyonna kyofuna
kasatu banga tulina abawagizi abatagenda tulabisa ne mugamba wakubye Kampala Uganda n'ebitundu ebikoze eki ebiriranye kikiweralikiridde n'ensuula enkesi ku buli kyalo nno okuva Mbalala simanyi ggulu simanyi wa neŋŋamba buli promoter aliyo mbuli apazo akola ati eyo ku ground nga buli omu agamba muleete mwewulira neŋŋamba naye kati tusookerewa kati ono kyali wange yali wokula oluguudo lw'Abakigoolo ekyali yali ankoledde proposal naŋŋamba kati saagala kukalubiriza naye ate kiri ekyalo nze nkitegeera nnyo nze kijja kunyanguyira gyetwatandikidde eri gende mu maaso neŋŋamba okay kati olaba nze kangende neebuze ku muyimbi kuba saagala kukola kuba njagala kibeeremu amazima gakutta amazima ganzita ndi musajja yakuzibwa mu ddiini wekategeera ngenda nga nsomeramu omuyimbi kati nga nekyali wange muleeta miitingeko ku muyimbi nga tugendewa Brian zibamugulidde engoye biki byonna kyali yali alinamu kumaanyi naye kenyini ankyusiza obulamu nvuddeyo eri nyumba antadde mu yaabiri owafiriseero kyali yali alinayo just bezi bakyali yali nga olaba bloka naye nga abimala naŋŋamba omanyi kale kati program tugiconfirming tusooke tukoleyo show zaffe 2 ezo nga tetunatuuka mu gwokubiri nemugamba nembuuza liripazo mpa date ye kennyini eyampa ki date nemugaa kakasa ndi kwolwo tolinaako ki kuba show eri wala tulina okugendayo ekiro kuba ate show twagala etandika emisana kuba kino tulina kyetulanga sente weziri bilioni 15 wegaite tunagafuna diru tugirimu bameka tugirimu 2 kati in fact nali sina na sente zikola ki zizitekeka ebyo bivulu gayi nga akwata sente ze oyo nga akwata sente ze nga ngamba mani zino sizikuwoze kuba nkimanyi ojja zinziriza nenjaga zikuyambe buli kimu yakwata sente zali nyingiko era zezindetera okwejjusa nti naziteka mu sho waliaga kulya nsigo watukako essani wejjusa nti kale singa ensigo nagirya anti nze nkugamba gayi yakwata yasooka nampa milioni 4 hard cash nga sizikwatangako mulo bandu zizimbye nazimbalira nagamba ziwera nti zeezo gayi alabye wali diru anti ye already namutuusa newapazo nalaba nga kisoboka nga mupazo ng'omumanya ebigambo bye kisoboka munnaye ngampa yasooka nankwasa milioni 4 nga agenda ku ground saagala nkutuukireyo genda ku ground okakase nti buli kimu kiri mu mikono gyo nengaya nenambula radio z'okubyalo nenambula ekyalo kyona nemmanya nti kyalo kiri ki nga buli wamu buli ka library oluyimba lwa puzzle luli ku namba emu countdown nze nga mpulira essanyu bambi omuyimbi nga musomera kati tutuuka ntegeka show nagiyisa mu talent search kuba bali magezi ge nalina okuyitamu okubafunamu ezo sente zaabwe nenkifula talent search naye nga ate tukola ki tukola kuba afirisero yagamba bwejja show ejja kuba yabwereere ffe tusooke tukole zino ezaffe ez'okusasula naye yo weejja abantu bayingirira bwereere zaffe naye just twagala kulaba creativity alina amaanyi nammwe abategesi mulinamu ku bwongo buyinza otegeka munnaye sho nga nanga nalangira emyezi 2 okuva mu December paka mu January nagwako sho esooka twagikola nga tugenda mu Gwakubiri kati bwe nakola sho bwe tumala otuuka ku lunaku lwa sho kati ekisinga okuba ekizibwe ye muyimbi aliko Simba wakati program etandise depression yajetya yajivunuka atya wetuba down tudako ko wano kuyajetya wano onno kutegeka show tonagena mu depression ochali okay nchali fresh oli upcoming yakakuba hit okitegeera amaanyi ageewulira omuyimbi kwali andi nkugamba
napangisa emmotoka ezirina otwala omuyimbi kuba omuyimbi namugamba tojja gendera mu mmotoka yo eri wakati ku episode enaddako katutandikira awo weraba.